Inside Story Uganda, real source of political updates. Nabafuzi wa NRM naye mukulembeze wa NRM akola mu office ya Prime Minister yenyini sebo kwandiza boza ku bantu mukada kikaka mubiri bakadde baffe mwenna abatulaba tubaniriza twebaza Katonda nti we twasuubira nti akasana kanaaba kangi atuyambe n'atuwa akakuba akakuba kenyini bakakuba mu enkuba yenyini enkuba yenyini oba ne baba basiraamu baba mu kisiibo enkuba bwetonya bagamba nti wadde kati naffe mu kalulu kano kibadde yadde kasana kabookya enkuba yabakubye naye era yadde buli nsonga natwebaza tubadde mu kusiga era kati ssaawa ya makungula tunagenda okudda ku Mmande bona oba tuwaddeyo omukisa gwe gumu nga abeeyozaayoza tweyozaayoza betusaasira nga tubasaasira tubagamba mugezeeko obujja naye wakati mu byonna twebaza abantu be NRM temukyokoozezza bya basecurity mutambudde bulungi ebiragiro mubigondedde President atusanga mu kifo kyennyini ne tumubuuzaako tetumugoberera ekyo nno buba kwegumiikiriza ne tugenda kati ng'ekawanda yatukubira ku research ne tujonjobala naye nga tetuvuddeewo n'ayogera n'agenda ne tumuleka n'agenda buli so tubeebaza Karamoja sub-region, northern region, western region, West Nile region, ate ne bajigaye bajajiwa mwena mtu yajiwa region tuyinza nojiwa ne mu government tujiwa region so tubeebaza Katonda atukuumye bulungi ate n'abalala tubasaasira muyiseemu kuba kampeyini yammwe bwe muti omwasalawo gikola kutomera naye kati nga kampeyini bwewedde naddala enkya tube bakakkamu tubeere baddembe ogusigadde gwakulonda temuliimu musajja yakiyita lazima bungodya kukola bukodyo no tugende tulonde bulungi tuddeeka Mukama kyana abasaliddewo kyogenda nakyo mwebale nnyo omaliriza bulungi bwomaliriza Mukama kyana abasalidde yes naye ate mukuswa wagambye nti abamu tujja kuba tweyozaayoza mujja kuba mweyozaayoza tuli bamativu tukoze omulimu gw'amaanyi kikulu omulonzi omanya nti ajja kuwa akalulu okimanya lwaki engeri gy'okasabamu tukasabidde ku nsonga tukasabidde ku bibaluma tukasabidde mu mbeera gye tumanyi omanyi know thyself bwe mwemanya mu Uganda bwe twemanya nti kino kye tusobola okukola mu nsawo zaffe mu mirimu gyaffe then teri kavuyo kayinza so mu bukakamu tuwasabye akalulu tuzze kubasaba we are here to request you mutuwa akalulu tugende maaso n'emirimu gyaffe kati nga omugenyi waffe ffenna owaffe abali wano nammwe abatulamu era tumusanyukidde nnyo ajja attaanye ensonga zo ng'osinza okusanyuka tumwebaza kuba mubadde mwogera bingi naye tumwebaza abakulu abakola ebyokwogera mu bitongole bya gavumenti batera nnyo okutya obudde buno nti buzibye nnyo nga tamanyi naffe abali awaka twagala balaba ate be bali mu ffumbiro yayogerera abali mu ffumbiro electoral commission gwe omumyuka w'omwogezi mukulu Paul Bukenya nsanyusa okukulaba era nja kukusaba okutujja tubuuza kola kigambo kimu ogende straight wenjagala oyingire mu nsonga zino ebyobufuzi ebiri mu kulonda bimanyiddwa nga okulwa tujja kubeera tujja kakuuma tujja kabala n'ebirala byonna ebyabufuzi naye ebiri technical omuntu w'ekikuumambogo nsimbula ewange ekikuumambogo ewa bigalo ŋŋenda okulonda nkwata ki kyeŋŋenda nakyo bwe nkitwala batandikirawo kikolako tugende mu kalulu kennyini era nja kuwa eddakiika eziwera omusanvu nga tutandika otubula ebigambo ebyo ng'omaze tubuuzaako webale nnyo mukulu wange
Bwana Serga Matovu. Abatula abalungi mbalamusizza nnyo nsibye mutya. Mbadde sijjanga ku programu eno naliko omwaka oguwedde magaliza omwaka omupya ogw'emirembe ogw'ebibala ne bakulu bannanga bali wano bakulu bange mbalaba wano baganda bange namwe mbalamusizza nnyo. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno okuba nga njogera ku nteekateeka ezitunuulidde ddala ezituukidde ddala ku lukomerero era nga njagala kukakasa abatulaba balungi abatuwuliriza nti yes olugendo lwe twatandika atufulumiza roadmap ennaku z'omwezi 2 mwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2023 luzze lutambula tulutambulidde wamu era kati lutuuse we tugenda okukubira akalulu okuba nga tulonda abakulembeze baffe mu ssemateeka yaffe omwaka oguwedde twabadde tubala emyaka 3 era nga wansi wa ssemateeka oyo yateekawo akakiiko k'ebyokulonda twakategeka okulonda kuno kwa mulundi gwa 7 regular elections every 5 years. So kyonakyo nno kikulu nnyo omuntu ali eyo ekiseera kyekino okuba nga weetegeka olunaku olusooka olw'okulonda olukulembedde mu ndala ezinaddirira tugenda kulonda ennaku ez'okulonda ze tulina mu bbanga lino wakati wa 15 n'ennaku z'omwezi 6 February kwa mirundi 14 tugenda kulonda emirundi 14 naye ffe abalondera awamu tugenda kulonda emirundi 4 era nafuna obudde nja kuba mbayitiramu abalala bajja kulondera mu kiiko zaabwe ezironda zibayita electoral colleges naye nga ffe okulonda okwamu tugenda kuba tulonda emirundi 4 akulwaka president member of parliament kasooka nga 15 nentuddeko bassentebe aba district ne councillors nga 22 abalina ebibuga ebitonotono municipal bajja kulonda nga 27 then ku magombolola tulonde ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa February. Kakati nno kyekiseera okubanga twetegeka nga abalonzi ku lunaku olw'okulonda nga muganda wange bansabye oba otya owe ekikuumambogo ekikuumambogo abantu emityana baagala nnyo naye nga bw'oba ova waka kino kyonna okukola kisooka okumanya olunaku olw'okulonda n'okumanya omuntu gweyagala okulonda bakandidate babadde banoonya akalulu nga batuyitamu nga boogera ebigambo ebyenjawulo nga bali mu maaso gaffe so ekyo kikulu nnyo okumanya ani gweyagala okuwa akalulu oba kibiina ki kyoyagala okuwa akalulu kubanga abamu bayinza okugamba nti no candidates sikwataganye bulungi nabo naye enkola y'ebibiina by'obufuzi eri nti so okujja n'olonda candidate w'ekibiina kyo kubanga ekyo nakyo kikola ekyo kikulu nnyo okujja ng'omanyi gweyagala okulonda osobole okuyita mangu mu mitendera egyo ffe tutegese bwe tuti omuntu bw'aneeyanjula gye tuli ku polling station gyewandiisa ng'omulonzi nga n'erinnya lye liri ku register ajja kukkirizibwa okulonda. Kati asooke tandikire awo ennyennyini. Yes. Bwe neeyanjula mu kweyanjula neeyanjuza ki nina kuba na identity card voter location something gye makakola ennaku zino ne bwe siba nabyo ŋŋenda naki kyenkwata ŋŋende ennonde. Okujja okulonda tukukubiriza ojje ne voter location slip yo ekisooka voter location slip ng'ekigambo location wekiraga yekulaga wawoolondera naye ate yateekebwako ebintu ebyenjawulo ebituyamba okukwotegeera amangu nga akabubi ako akaliko ka QR code akasomebwa ekyuma ekya biometric voter verification awo kiba kitwala sekendi wekubako akafaananyi ebikukwatako okujja ku kyuma so jangu n'akakongo ako tukyabugaba tukomekereza olunaku olw'enkya akakongo ako bwoba okalina jangu nako kijja kutuyamba nnyo okukakasa nti eggwe eyanjudde gye tuli jangu ne national ID card yo oba ogirina nkulu nnyo okuba nayo jjukira bwe yali ekolebwa eriko bakodi eyo oluganda olumu abamu bakayita akabubi ako kasomebwa ekyuma ekyo mu bwangu ne bwebeera nga ye kaadi enkadde ekyasobola okusomebwa bulungi kubanga ebikukwatako tebyakyuka waliwo ebitakyuka ogyeko ekifo woosula n'ebirala tebikyuka ebintu ebyo byombi bikulu nnyo okukuyamba okweyanjula gye tuli bw'oba tobirina tusobola era okuyamba bw'oba ozze ku polling station obuwandisizanga omulonzi kubanga bw'oyatula erinnya lyo tukunoonya mu register
ate register nayo eriko QR code gyebayita quick reader code ebintu byajjamu technology era naye esobola okukubibwa akafaananyi nejjayo bikukwatako ne tukakasa nti omuntu azzeeyo ono ddala yennyini. Oluvannyuma lw'okukakasa nti yeggwe yeeyanjudde ku polling station kwolina okubeera tujja kuba nga kati tukuyingiza mu system nga tukutwala ekinkumu kyo ku kyuma kino okukakasiza ddala nti yeggwe ate ozze okulonda ate oyingire ne mu system ey'abalonzi okulonda. So ekinkumu ekyo wekitwalibwa olwoba okakasiddwa nti ozze ku station yo era yeggwe kennyini tewakyali kubuusabuusa gwe mulonzi omutuufu mu kifo ekyo. Ojja kubanga oweebwa obukonge buli busatu kubanga kalulu ka 3-in-1. Obukonge obwo nga tebunnaba kuweebwa nabwo busooka kukubibwa kafaananyi ako kyetuyita scan kubanga jjukira ekyuma kino mu kimu ku bintu ebigenda okukolebwa kwe kukakasa omulonzi okukakasa n'akalulu nti akalulu ka polling station eyo. So oluvannyuma obululu buno bujja kuba nga bukubibwa akafaananyi ako bukuweebwe busatu. Era ojja kugoberera emitendera gye tugoberera bulijjo ogende ku baafu sooka eriko n'akabokisi akaliko president olonde candidate gweyagala. Oluvannyuma waliwo abalagirira abalungamye oleme ate kuteeka kakonge kalala mu bokisi endala bwe bali ba polling assistants. Then oluvannyuma ojja kugenda mubaka alondebwa obutereevu. Ekyo nakyo kikole enkola yaffe eya bulijjo okozesa akayini tik oba ekinkumu. Teri bubonero bulala bwokozesa. Oba toyagala mwami Sseruga nga si ye candidate oyagala Bukenya ng'oteekako akayini olita omusazaamu oliwo omusazaamu oba okase. Then tumalirize bwe tutyo nga tugenda okutunnyika engalo wano mu bwino okukakasa nti tulonze oluvannyuma tufulume polling station. Bwotyo bw'ojja okweyanjula bwotyo bwetaaga okweyanjula gye tuli era bwotyo bw'ojja buweereza bwe tujja okuwa ng'omulonzi ku polling station yo gy'owandisa ng'omulonzi. Kwebaziza mukama wange ebyo tugenda bijjaawo n'okwongerezaako ebirala bitulina okubuuza. Kankusooke na kino era nsooka okiddemu. Kiki mwalaga obuzibu obuli mu bantu okusigala we bagenda okukubira akalulu? Abantu bagamba ne ttiimu ezimu ddala ya mukulu ono ya NUP nekubiriza abantu nti kalonde kakuume kakole ki byerabidde njumbulira moto yammwe bwegamba kalonde kakuume kabanje kabale tekiriiko. Mutyamu mu nnamba z'abantu kubalondera balonzi baffe ate no polling station njagala bakakasa polling station yammwe era mulina obuvunaanyizibwa okukuuma emirembe ku polling station yammwe n'ekirala emirimu egikolebwa ku polling station gigende bulungi. N'olwekyo okuteekawo ebbanga lyolina okukuuma oba n'okulungamya tuleme kukola mujjuzo ku bifo bye tulonderamu kiyamba ffe okubanga polling station yaffe etambuza birungi emirimu ne ku bye tulabye mu kulonda mpozi n'abantu abagala okutuukirira polling station baleme kutya nti waliwo agavubuka agali mu kkubaawo buli muntu ayitawo kakawuula alina kyegamugamba era awo batera okuva ensonga ezo naye waliwo ebbanga eriragibwa mu mateeka omuntu lyalina okubeerawo wa polling station. Bannange bagana nga bali wano w'amateeka polling station eri gazetted area eyinza okuba nga kifo kitono nnyo naye kiri mu mateeka era kiri mu gazeeti era erina amateeka erina n'ennono okwetambulira. Waliwo byotasobola kukola ku polling station ne webeera mu compound yo kubanga polling station zaffe ezimu ziri ku mbalaza z'abantu ezimu ziri mu compound agenda okuwulira Bukenya's compound bagiyita polling station ezimu ziri ku bifo by'amasinzizo. So tukuuma ebbanga ate era nga enkola yaffe bulijjo ebadde nti abantu era bajja ne balonda ne bagenda naye bakomawo mu kubala obululu ne babeera nga balaba process eyo. Twalungamiza nti waleme kubaawo kikyuka ekiyinza ate okuleeta omujjuzo ku polling station wayinza n'okuva ebiyinza okutabangula okulonda okugenda mu maaso obulungi. Wabula ne tulungamya nti yes okukuuma akalulu kukolebwa mu polling station munda tekukolebwa wabweru kubanga omuntu ali wabweru nja kukyamuka nnyo ndowooze nti nkuuma akalulu naye nga abantu abakuuma akalulu bakukyali babeera munda mu station beba agency baffe. So tubiza bakandidates okubeera nga bafuna ba agency ate bwe beesiga obulungi babatuleetere babatwanjulire
kubanga bwe bawulira omuntu eyanjudde ng'ayogera erinnya bwe balaba ebiwandiiko bye bwe twawadde ne kopi ya register. So omuntu oyo gwe bayita agent yakuuma akalulu. Kati wano oba okoze bukozi mujjuzo oguyinza okuvaamu ebintu ebirala kuba abantu okubakuuma essaawa 10 namba nga bali awo ebidirira oyinza obutabimanya ensonga bwe zityo. So polling station yaffe polling station yammwe era mulina obuvunaanyizibwa okukakasa nti no etambuza bulungi emirimu kuba bwetabanguka polling station eyo esazibwamu nga bwe tulabye okulonda okumu polling station ezimu bwe zifuna obuzibu ne zitabanguka ate ekigendererwa kyobadde oyagala oluusi oyinza obutakifuna. So kati mukubiriza ffe tulabe tugikuuma bulungi. Bakama bange mumuwulidde mukulu konyawo katono muyina ebibuuzo mwagala omubuuza mukenyini mukulu seninde mabikke luweziibyewo electoral commission gyolina yawe gwogenda okuba gwoyagala akalulu kati mubali wano bonna bano bakagalira bannaabwe tukagaliza bwagaliza naye nakakuba tukagala kubali representing okay era ensonga azitegeera bulungi naye bebukenya akimanyi nti kyobudde kwindi emyaka gino gyayogedde wano 30 years of democracy myaka 3 katabo kano era gye emyaka gye tumaze nga tusaba akalulu electoral reforms ino emyaka gye batadde mu katabo kubanga abatulaba njagala bategeere nti mu 2025 twava mu nkola y'ekibiina ekimu netudda mu nkola y'ekibiina n'ebibiina ebingi netuteeka etteeka lyebayita political parties and organization act erilungamya enzirukanya y'ebibiina ebingi naye kyetutakola ku kukyusa akawaayiro article 60 ne 61 mu constitution yaffe. Electoral commission ya bwana Bukenya yayogerako yeri eyaliwo nga tunakuva muki kibiina ekimu naye tukyalina movement system electoral commission ye electoral commission eyalinga eyapointingibwa chairman wa movement akati amazima gali nti kubanga twava mu ekibiina ekimu netwa mu bibiina ebingi emyaka 3 kati gye twogerako omulimu commission gwe badde kola twali badde twateekateeka dda ne tukyusa engeri gye tulondamu akakiiko k'ebyokulonda. Ekyo tukyogedde tukyayinza okukyogera kubanga Uganda erina okukola best practice. Tulina kutunuulira nti kiriwo ekisinga obulungi era kiri luddawa. Nolwekyo tukyali mu nkola ffe gye twemulugunya tulowooza nti yali badde eteera kitusoke ddala. Soka tukimaliriza ekyo kirabemu ekyo nyinemu endowooza egamba nti okiddaala ekisinga bukyamu ewa mukulu Bukenya omulagaana alina okulonda ng'olweda ali mu kisaawe n'amateeka g'ebyokulonda ogatereezaamu mwabeera mu paalamenti mwe mwali mulina okukola ekintu ekyo simabanyigwadde kituufu mukulu oli mutuufu naye tetulema kukyogerako oba Bukenya yavunanyizibwa ayiseyo buyisi ekyokubiri okutya kati okuliwo era okulunyo twetaaga okulaba obukuumi nga tugenda mu kalulu olwokuna twetaaga okukakasibwa obukuumi bw'abalonzi n'obukuumi bwaffe bakandidate. Ensonga eyo nsonga nkulu kubanga tukirabye emirundi mingi nga abesimbyewo n'abo abalonzi bayisibwa bubi ebitongole ebikesi n'amagye. Era neyo ensonga gyenyala okujjako ensonga yakubiri electoral commission ekyalina control ku ngeri amagye n'ebitongole ebikesi gye byeyisa mu ssaawa y'ebyokulonda. Ye lwaki kati emyaka 3
ate nga ensonga ezaviirako kumpi olutalo olwafiiramu abantu 800. Lwaki paka essaawa ya leero tukyalina ebikola by'amagye n'ebitongole ebikesi nga byenyigira butereevu mu nsonga z'ebyokulonda. Mbadde nkusobola oyimirirawo akuddemu ekyo. Kanzimale ensonga zange zonna kumpi Zonna? Ziringa 2 endala. Ensonga endala ffe nga aba DF, Democratic Front, ab'omuti Ssemudondoli. Ng'omwenyamu buyogedde leero. Ati ekirala kikusanyusa nnyo. Ng'osanyuse. Kusanyusa nze nkimanyi munda ayo omutima mundaye. Twateeka ebifo bye tusuubira era bye twagala okulongoosaamu. Ebimu bye twayagala okulongoosaamu ye biometrics, okulonda nga tukozesa tekinologiya. Bannaffe tebasooka tutegeera, naye ffe tuli basanyufu okubanga gavumenti finally mu byonna byonna twaleeta ennongosereza 22 mu byonna gavumenti yalondamu kimu, okulonda ne tekinologiya biometrics. Kibadde kya bulabe nnyo ffe okugenda okulonda nga tulina register 2, eri manual n'eri etera okulema eya biometric. Kakati olunaku lwaleero by-law kivuddeyo lunye nti okulonda okw'olwokutaano olwokuna ffenna tugenda kukozesa biometric. Naye register ne manual kati bagitaddemu soft copy ne bagitwala electronic. Ekyo tukiwagira. Naye wabula kitawagira nti reform eno bwe yajja twapapa okwongera okwekennenya tekinologiya. Tekinologiya ono biometric avaawa? Akoze kampuni eyo emuleese kampuni ki? Kampuni eyo ekozeewa? Era tetutuuke ku lwokuna ebyuma bino ne birema kola. Era bwe binaalema okukola etteeka ligamba nti tekinologiya bw'alemererwa tetulonda. Era ebyuma bye binatandika okukola ku ssaawa ne bikola essaawa 4, ne bikola essaawa 6, ne bikola ssaawa 8 ne bifa ne bivaako. Backup system eri etya? Ani yakola verification? Ye lwaki ffe abali ku ludda luli tetwenyigira mu kaweefube wakulaba nga twekennenya tekinologiya ono? Kubanga ekibeerawo mu nsi endala oludda oluvuganya n'olwaludda olwaba gavumenti lugenda ne lulambula ne kampuni egenda okukola tekinologiya netutegera bwakola. Lwaki ekyo tekyaliwo? Era otuwa bukakafu ki nti ebyuma bino bigenda kukola ekyo kyetukola ki kyetusuubira? Ekisemba twasanyukidde nnyo era enkola gye tubadde twogerako, gye tubadde tukomplaineko bulijjo especially mu Kampala polling station nogisangako abalonzi 1500 abakadde ne babeera ku polling station okuva essaawa 1 ne batuuka essaawa 6 nga layini tezikola ki tezitambula, ne bakoowa ne bagenda. Ojja kusanga nga mu bitundu bya Western Uganda, bitundu bya Eastern Uganda, Northern Uganda, abalonzi bali abatono ku polling stations voter turnout kumpi ebeera mu 80%. Naye bw'ojja mu Kampala ne mu Masaka Mukono abalonzi voter turnout nejjamu 49 ekinene nnyo 51. Lwaki ndi abalonzi babeera ku long lines ne bakoowa, abalema bajja ku lines nga mpanvu nnyo ne bakola ki ne bakoowa. Nolwekyo ekyokwongera okutematemamu twakyagadde, naye ate era mu Kampala tekinaba kumala. Amazima gali nti polling station yalibaddeko abalonzi akinene nnyo 3. Kati mu Kampala batemyemu ebadde ku 1500 bagireseeko nga 607. Ekyo kikyali kinene nnyo. Abantu baffe bakoyera
ku lines zino abamu ne babivaako ne batasobola nakukola ki nakulonda n'olwekyo electoral commission fe wano mu Kampala tetunaba kuba bamativu mu mukono mu Wakiso n'ebitundu by'Amasaka tetunaba kuba bamativu eri bannaffe bafuna voter turnout 90%. Eno ne tuba ne voter turnout 43%. Lwaki lwa lines ki mpanvu n'abalonzi okuba abangi ennyo ku polling stations. N'olwekyo ensonga eyo tennabagonjoolwa n'ensonga y'ebyuma bino bikalimagezi yadde tugamba yes tulina okumuvinga ng'ensi endala zi Nigeria, zi South Africa, zi Kenya, yes tulina okumuvinga naye tetukoze verification, muzungu akita verification. Kwekenneenya kumala ku technology ono bannaffe gwe bagenda okukozesa ku Lwokuna. Muganda Paul Kenya obiwulidde ensonga ezo nnene ennene erimu ey'amagye eya biometrics nokuba bibuuza ebyuma bye binaafa ku olwo ne bitabaako ne layini okuba empanvu nga byemukola biwanvuyizza layini yonna. Njagala oddemu ebintu ebyo mu dakiika 3. Muganda wange yayogedde ku ngeri akakiiko tekalondebwamu nsonga eyo eri mu mateeka era wabaddewo okugyogerako ndoza era gyerina okutwalibwa mu mateeka naye nga amateeka gateekawo emitendera akakiiko makakolera emirimu gyabwe gisobola okukawa okwetengerera mala era akakiiko kabadde kakola kino mu bbanga lino. Tulina aba candidates ku presidential 8 bava mu bibiina byobufuzi 8. Parliament twafuna aba candidates okuva mu bibiina 17. Aba candidates abawera ddala 2,000 abavuganya ku bifo ebirondebwa obutereevu amasaza ago 353. So ndowooza enkola eri mu mateeka nnunga bulungi era esobozesa omuntu yenna okubanga yeesimbawo mpozi n'okuyita mu Parliament Parliament mulimu ab'ebibiina ebyenjawulo awamu ne local governments. Tulina ebibiina 27 ku register yaffe ng'electoral commission. Ogeddeko ku kya security ebyokwerinda birina ekifo mu kulonda. Security has a place and a role era amateeka gakiraba. In fact tosobola kutegeka kulonda nga tewali byakwerinda bimala era nga tulina n'ensi namba eziremeddwa okutegeka okulonda okubanga ebyokwerinda si bitereevu ezimu nga zituliraane teziri wala. Ekibuuzo kisigala nti ab'ebyokwerinda bwe bakola emirimu gyabwe erina okukola mu ngeri esobozesa okulonda okuba nga kwetabibwamu participatory elections. Ndowooza ensonga lwaki buli tuba tugenda mu kulonda ebyokwerinda ffe tukulembera tutambulira Uganda Police yoba obuvunaanyizibwa obwo era mutulabye nga buli wabeerawo ensonga yonna mangu ddala wabeerawo okuwuliziganya okubayita n'okutuula n'okuwandiika n'okwogera ddala ku nsonga ezo okulaba nga tuzigonjoola. So mwe musaba ne police evunaanyizibwa era ye lead agency yekulembera ebyokwerinda bya security. Engeri gyeteekateekamu ate naye erina obuvunaanyizibwa mu kulonda wasigalawo bwetaavu bw'okukuuma amateeka n'obutebenkevu law and order oba ndooza kyekyo bwe kiba kiyita. Tekinologiya Muganda amwogeddeko yes akakiiko akulonda kaze kakyusa tekinologiya ndooza tewali budde buyinza kumala kugenda mu ekyo naye okuviira ddala ku register yakolebwa nali ku ssomero naye nagiraba kuli wange yawandiika yali mpandiike bakola akalulu ka CA nejja mu tayimu ne bagitayipinga nagira mu kakiiko nga nakava ku university waliwo nalaba engeri gye yaevolvingamu nondooza wawaddewo okukyukira ddala paka kati ku register eri biometric naye nga mu tteeka eryo omanyi obudde butono naye constitution egamba nti obuvunaanyizibwa bwaffe wakutegeka kulonda oba otegeka olina okukozesa ebisobola okuyamba okutegeka n'okuwa obuweereza obwo. Bukedde ekyusa ennyo nnyo tekinologiya waliwo ebintu weyatandikira tugijjukira era naye embrace nze technology. Ndowooza waliwo ebireeteddwa ebipya nga bwagambye era n'abalala bwenna bayanjulidde. Biometric twasooka omukozesa mu 2016 ze atumbulwamu ekizinga ekyongeddwamu kati kwe kuba nti
n'akakonge ballot paper polling kubanga wadoga nti no waliwo abakukusa ne baleeta obululu mu polling station kakati nga tetunaba kuggulawo polling station ekisooka okukolebwa kwe kwasayininga ballot box papers ezo nti ziri ku kyuma kino ziri ku station eyo kyoba olaba nti no akakonga akatabaako ka booklet omuli ogugundi kuba nako kaliko kode kasooka kuyingira mu kyuma akapapula konna akava wabweru waka ka booklet kano kaba kakyamu tubula nti n'okusikaninga kuno kwekuba buli obabako obukonge babusikaninga nayo vidiyo yabadde etambula tosobola kufuna akakonge nga tekanakolebwa kafaananyi emitendera bwekutambula so tekinologiya agenda kutuyamba nnyo okugjawo ebintu ebyo ebadde bitutawaanya naye ndowooza bwe bukakafu bwe tuwa nti tekinologiya naze abaana baffe bagenda omukozesa omwana akozesa essimu eno eya smart amanyi okuteeka mu password mu ssimu aba asobola okutendekebwa era tutendesa abaana abagenda okukola omulimu guno polling stations yes twazikendezaako naye mu bibuga mu bitundu ebimu twatunuliranga tukome wakiri ku bantu 5 n'obutasukka 7 naye nga omuwendo guli ogw'ebisatu gwe tuluubirira naye ate tulina n'okusomoza nti ne mu bibuga tuula ne we tulondera naye mukola senta ekisaawe ekyessomero eryo sente nyingi zemusobola okuteekawo polling stations ziyinza kuba nnya mwongerako kyebula tulondera ku mbalaza era kyebula tubagamba naye polling station yamwe mugirabirire bulungi temugikolako mujjuzo guyinza kutta nnono y'akalulu ak'ekyama waba mubalinnya ne waggulu ne batunula alonza atya gundi ekyakalulu kaffe simanyi biki so bintu bwebityo naye ng'abantu 5 sebo optimum number yeyo gye twakola ate nekirala enamba eyo esobozesa abantu okukozesa ekyuma kino ne bayitamu bulungi nnyo ne tubala mu budde ku lunaku olwo kubanga waliwo amateeka gatulagira mu tulina okukolera ekyo so ndowooza ensonga ezo okutwalizaamu zayogeddeko omukulu nnyo naye nga bwagambye mukulu Mabike zizo zikolebwako ebirala ebirina okukolebwako ku mutendera omulala ng'amateeka gaba gakyusibwa era nago galina okukwatibwako ndowooza era nakyo kiba kijja kukolebwako webali nnyo Paul muganda wange mukulu Kasule Ssebunya olina bukyagala okubuuza batolina nze njagala kuzza mu bantu baffe maanyi kyokulonda fe abasajja abakulu kwe tulabye twasookera mu bizimbe munda tugamba awo okulonda kwobote okwali mu bizimbe munda kufulume netudda mu lujjudde era simanyi oba natugamba atya enkuba etera okutonnya kati ennaku zino bwetonnya tufubutukawo tutya tulemerawo akati netudda mu bokisi entangaavu netudda wabweru netudda mu bokisi entangaavu netudda ne mu benseni nti omukono gwokagwa okweka n'akakunge naye niona baba bakulaba kati twongeddeko nti wano wootandikira kuba gavumenti yeteekateeka okulonda manyi kizibu nnyo olina okutwawula wetuba tuzze mbululu oga nti eno kati gavumenti yetegese negamba nti tuwaddeyo ebikola eri electoral commission batugambye nti wano weetaagawo akuuma wootandikira kemanyi nti ngaaka supermarket mukamanyi akakondako tip akati wano wetukonderako mwe munaakola embeekuulo munaaba muleese obuzibu kuba ba agenti bonna balina okuwulira nti akantu kano kakola saawundi tip bwata busatu bogenda tip ate bonna nga bamaze obusikaninga kakati awo tube babwezi bakakkamu nti ebisooka byonna tubimanyi nga bwe tutambula agenti bagenda batambula awali ebokisi ne bensani ebokisi ne bensani ebokisi ne bensani akati wano obululu bwobufunye busatu fe ate bwe tusomesa abantu baffe tulaba nga babitegedde namangu era bwe muteeka abeelectoral commission ku nninga ku bantu bano bamemba be bagamba nti mubeeraawo nga mukakuumye akalu bakakuumira wali mukakomera awali polling station akati ali ebweru oli mu biduula byo infact eyo iriga asembule kati kasoosuka mita ezidde eri nemukunga nemwekunga awo nemubukabuka nemukuba embeekuulo iriga asembule biba bigenze mu security kati bwe mulwanaganira eyo electoral commission ejja nebataasa
So mukulu muyizi abantu baffe mubasomese bulungi. Tubadde tulonda nga bwetulonda tuddaka era tubyogeredde ebbanga ddene. Si lwakuba nti tewali transparency mu kalulu. Transparency ejja kubeerawo. Kati nganze gwe balonda olumala okulonda nga nange entambula nga nzira waka nga ninda nga batandise okububala taalingi awo tujja ne tulingizaayo ate kulingiza bulingiza tobala kati abakulu be babala era bamala okubala ne bateekamu ne basiiringa mubitegedde tubitegedde kano ka muyizi kano ka mabikke kano ka mabizi nga babizza mu bokisi ate kyewunyisa President Museveni oni yasalawo n'okusalawo nti tulondere mu bokisi emu ffenna akalulu tukateeka mu bokisi ki emu tujja kubala akano koono kano koono awo muyinza n'okukubamu ku mbeekuulo awo naye essaawa ate temulina kuba mbeekuulo kutabula kubala so nze ndowooza ebisinga obungi babyogedde mubadde mwogera ku security forces people's army our police baana baffe bazze kuuma ffe ffenna ate batugambye nga tujja okulonda tojja na kalazo togira mu yero togira mu rediwo togira mu kulumabiki ata mambala kisebo orange and green orange wo ne green muleke yeeka bateze ebibiina muzireka awaka kitegeeza nti poliisi bebezze ku polling station okuuma oba amagye tegamanyi ani wa kibiina ki otegedde so ffenna twetaaga obutebenkevu aba opposition abatuvuganya naffe abeenaale mutwagala obutebenkevu kitubagamba mu byalo byammwe ate kumpi ku buli kyalo balonda kuba abantu bangi ennaku zino naddala mu Kampala Mukono Mpigi kumpi buli kyalo kuliko polling stations so mu byalo byammwe musaana obutebenkevu so bwe twekubiriza nitukola obutebenkevu ebyabano byangu kibanga muntu kugenda mu kiraasi n'osalawo obutawuliriza musomesa kati okusoma oba okutawudde so nze ne bwenkomaawo nze ndi mumativu nti electoral commission ekoze omulimu gwayo naffe ffennyini tusomesezza kibadde eri bakandeesa okusomesa abalonzi nti bwe mujja okulonda leebuleebu gwe mubadde mukubaako mawali kampeyini enkya kati okuddako ennaku eziddako batuwayo n'olunaku lwetuwummulamu netuvaamu oyo oye netumuvaamu kati olunaku lw'okulonda tugenda nga mukirise netulonda netudde ewaffe weebali mukama wange namukulu Samuel Muyizi munnamateeka wa NUP kiki manyi atidde siyinza kujja wano nenimba munnayuganda ali eyo nti ebintu bya bulijjo nkikakasa mpuliriza amanye ebintu bya Uganda naddala ebyokulonda si bya bulijjo tetujja kutereeza bwe tuddira enfuufu ne tugisindika wansi wa kapeti ne tukweka emitwe gyaffe mu musenyu ti ebintu bya bulijjo neewunyiza nnyo pano yonna yonna ngaeyogera ngaebintu ebya bulijjo n'ebituleese wano kikakasa kyetaagisa nnyo okweyambisa emitimbagano abantu okubalaga nti tusobola okutereeza ebitali tambula bulungi netagera ku bino nti okusimba layini ate kasota ne kakoma wali ti ate waliwo ebyuma kuva mu CA tebajja kufunamu abatuuliriza lwaki si bya bulijjo bw'okuviira ddala emabega mbadde n'omukisa mbadde mu presidential election petitions ziwera 3 mbadde mu election petitions ku mutandira gwa member wa parliament ne local government eziwera n'10 nti okunoonyereza kwonna okuvudde mu makooti investigation ekulaga nti okulonda kwa Uganda tekutambula bulungi tufunye decisions eza kooti esembayo waggulu eyabulaku katono n'okugamba nti akalulu kaddibwemu ng'ekubuulidde mwalimu obusambattuko violence abo bantu nga violence eyo amagye mwalimu bribery nti omu ku beesimbirewo agaba enkumbi kati nga betulaba kakati wa PDM mwalimu institutions za state okubanga zeeyambisibwa candidate omu
mwalimu ebyuma okubanga bibuusibwabuusibwa. Omwo mwe mwava mu 2016 era ne presidential election petition mwe nali ng'omu ku bapuliida. Kooti ensukkulumu n'eteekawo ebiragiro eby'okukyusa amateeka g'ebyokulonda. Neddamu 2019 n'egamba nti ebyokulonda tebyatambula bulungi birumira. N'eragira Attorney General n'emuwa n'ebbanga lw'alina okukoleramu ebyo. Era n'aziimuulwa. N'eziimuulwa kooti. Kati okundaga nti nno omwogezi w'ekitongole ekyazze buzzi wano kunyumya kugenda wange egenda okuba postmortem. Ovunaanyizibwa si kituufu ntabulina. Electoral Commission ng'eteekateeka okulonda kyali kyavunaanyizibwa y'okusindikiriza gavumenti nti osobola okutereeza bino kooti byazuula nti byali bikyamu wandibaddewo amateeka. Si kituufu nga muteesiteesi wadde ng'alaga nti kitandikira ku ffe ab'ebibiina, kitandikira ku gavumenti okukyusa amateeka naddala nga liwo order kitandikira ku gavumenti. Mbadde ngamba babakulembeze. Abakulembeze era nti kitutte wa the Honorable Mabikke. Ndozadde oyogera ne bano okwabaddeko mu Parliament. Yes. So embeera eyo ng'ogivuddeko munnayuganda ali atulaba ajja natwewuunya kuba abasinga atulaba akimanyi teyeesiga kakiiko ka byakulonda. Kitandika ku Honorable Mabikke kyayogedde. Akakiiko k'ebyokulonda okubanga omu ku bacandidates yakalonda toyinza kiteeka buteesi wansi wa kapeti amateeka weegato begoogera nekikomaawo. Singa ekyo kyali tekiwerekerezebwa bintu biraga nti akakiiko k'ebyokulonda keekubiira oba oliawo abantu bandibadde eyo ne bazinga emikono. Ekizibu kye tulina kya bwesigwa. Munnayuganda ali eyo yeesiga akakiiko k'ebyokulonda nti kasobola okutegeka akalulu ne kakabala. Kyebula ffe tugamba kanoonye kalonde kakuume ate yatujja kukabanja. Ate ebyo byonna bye twogera ddembe erituweebwa mu constitution. Si mateeka agatuweera Electoral Commission. It's not a police state nti mutambule mukungujjo. Tulina constitution gye tugoberera. Constitution mwennyini ebiragiro bya kooti mwe birina okuweebwa ekitiibwa. Trust eyo ekyekigijjeewo ng'ovudde ku ebyo ebya kooti nga bannayuganda balabyeko poliisi abapoliisi abali mu byambalo nga batiikinga obululu. Nze abadde mu election petition zino nga ndabye Vulugu ali mu byokulonda nga omu yeenyigirwamu abakozi b'ekitongole ky'ebyokulonda ne decision azimanyi weeziri ne gusinga akakiiko k'ebyokulonda nti keenyigira obumu ne busazibwamu obumu ne bwesazibwamu omwanimpadde kuba kati kubaka kati gwakkiriziganyizza naye kati leka abantu bafune alternative view kati emisango nsobola n'ogikusomera n'egikubuulira emeka egiraze nti nno ab'akakiiko k'ebyokulonda be baavaako akakiiko k'ebyokulonda kuba abaagenti w'akakiiko abatazzenga Bukenya be baavaako akalulu okutambula obubi era akalulu emirundi mingi ne kaddibwamu. Kati ebyo nga tomatizza bannayuganda kikyokozeewo okukyusa ebyo ebikyamu tuba tubamalira budde wano okutulaba. Nga tulabye mu kalulu akasembeyo ak'ekawempe gye nali obulungi nga tulabye abakuumaddembe nga beenyigidde mu kwonoona electoral materials. Election petition nagirimu bw'ogisoma bye twateekamu ne tubagamba mutulage eyo oba mwagala tubeesige gwe mwakwata nti ono yeenyigidde mu kwasa obubokisi n'okuyuza ebintu